kale ensonga za Dr. Jose Chameleone zikyagenda maaso n'okubanga zinyoka amanyi muno mu Uganda muno wolabira nti industry yagwa wolabira nti ebintu ensi egenda eggwa mu industry kubeera nti some things can become a talk of a point netuba nga tusobola okuspendinga wicked number nga abantu badiscussing about motoka ya Dr. Jose Chameleone yamulida muganda omukulembeze w'eggwanga okufukamira kwe nefuka talk of the point wafukamide wakoze kikyamu wakoze bwoti bla bla n'ebisigalideko ebiringa ebyo buli omu abadde nga ajja awaayo view of point Bobi Wine yavaayo views n'agamba nti Chameleone doesn't respect his worth tuli bannaffe aba Labour World Connect Kigowa Road bali ntinda ngenda bakuwa omulimu oba ntuukire ongambe nti Emma nja kwondagire ku Labour World nja kuba nkulagirira oba ennamba y'essimu y'abannaffe aba Labour World Company eri awo ku screen ngenda bakuwa omulimu ensonga zitambule ng'oyagala genda kukolera mu Saudi Arabia emirimu mitirivu nnyo omulenzi oba omuwala munnange Dr. Jose Chameleone yabadde ku interview n'atabuka eggulo ng'ageza okuba nga wa inside of you n'agamba nti ekisooka kya byonna tayagala abantu kuddamu kumumanyira agamba nti abasajja b'NUP beeyisa bubi yagenda okukima kaadi baamusumbuwanga baabasibyanga ku geeti baabagalirangayo tebabaganyanga kutuuka munda n'agamba nti talina kyabagaza yagenda okukizuula nga abasajja abo beefaako bokka era ne yeebuuza nti bantu kika ki bano eggwanga bagenda kulifuga batya nga tebaaniriza bantu batali baabwe n'agamba nti he has his right to live what he wants to be bwe basaze okumuwa emmotoka kikyamu ki n'agamba nti tayagala nnyo Bobi Wine ateke kumutunuulira n'ataka kumumanyira kumuyisa mu maaso buli omu mukulu mu kyakola n'alangira Bobi Wine n'amubuuza gwe emmotoka yo ey'ekika kya armored vehicle gye baakuwa twakubuuzaako gye bakijja twakulitisizingako Chameleone abuuza agamba nti Bobi Wine emmotoka eyo yayingira muno mu ggwanga ng'ebanjibwa obukadde obuli mu 3 obwa 300 millions nga sente ezo zeekuusa ku musolo Chameleone abuuza nti Bobi Wine emmotoka eyo baagimuddiza batya yamuddizibwa ku order za president w'eggwanga nti mugimuwe naye abuuza nti mumuloza Bobi Wine bamala gagimusindikira batyo ensi nga teyakyogerako nnyo nti ye Museveni wakyaddiza Bobi Wine ki emmotoka lwaki bamwogera okutuuka ku kino olw'okuba yakutte emmotoka ya Toyota n'agitwala oba okitegera agamba nti he has to live his own life teri katengi ke baamutungira kagenda kwambala bannayuganda teri agenda mutungira kitengi kyagenda kwambala nga ye kyagenda beera agamba nti his life is his life yamanyi bwaddukanya obulamu bwe yamanyi bwakwasaganya ebintu bye yamanyi bw'anayambala kyayagala ekinaamunyumira n'ekyo ekinaamusanyusa omukulu Dr. Jose Chameleone so n'agamba nti it's high time amuleka alivinga obulamu bwe kubanga alina muno gwayingirira agamba nti Bobi Wine akola ebibye nga ye bimukwatako alekerawo okumuyingirira because this is his life ensonga za Dr. Jose Chameleone zaatandika dda kunaku olw'emmanda okuva omukulu Toyota ono nga ye mutwe wa mukulembeze w'eggwanga bwe yakeera n'amukwatira emmotoka nnambirira ekika kya Range Rover ekunukiriza obukadde obweru 6 n'agimusimba bw'agimusimba baatandikira buli omu abadde nga ajjayogera ku kino Chameleone yakola byofukamira Chameleone yakola kino Chameleone yakola kiri but as once nabagamba ekigambo kiri kimu nti bano abasajja no one has the moral authority to advise Chameleone ku kyekyokola Chameleone has stood the test of time emyaka mingi 20 years down the road abaddewo n'akola ebintu bye bamuleke teri agenda mu kintu kyatayagala funamu newankubadde Bobi Wine yagamba nti is not worth money naye era kyakola okubeera mu position yamanyi bwakifunamu oba okitegeera tayinza kuba agenda kunona ggwanga lino without okuba nga tafunamu naye afunamu ng'omuntu besides nga teri anafunamu y'omu ku basooka ofunamu mu kintu kino oba okitegeera ebirungi byafunye byonna abifunye mu kubeera mu opposition kati buli muntu alina engeri gy'alabamu omusana Chameleone oba alaba nga muweeraremu yewali omusana let him live his life Bobi Wine oba alaba nga ku side gy'aliko yejja okuleeta omwezi yejja okuleeta ssente n'obulamu buterere eyo kati gy'asinzirira gy'awangalira gy'asobodde okuba nga atwala ekitiibwa ky'okubeera leader of opposition ekyokuba n'eki esinga okubeera ey'amaanyi pati esinga okubeera ey'amaanyi byonna abifunidde ku side ey'opposition gy'alimu oba okitegeera so n'olwekyo Bobi Wine I think newankubadde ayinza okuba nga freedom fighter n'ebisigadde but owulira ensonga za Chameleone owulira nga ziri realistic owulira nga ziri vivid owulira nga ensonga zirimu amakulu era nga alina kyageza okuba nga driving a point something he's driving his point somewhere alina kyageza okuba nga indicators za beating okubanga abaddewo obulamu abulabye what are going to Chameleone kikyogenda okuddamu okugamba Chameleone ekipya nze wa Somanel mwebale nnyo kubanga mutugoberera